nse mwali kwebereramu n'okusingira ddala mwenna ababangalya mu ghetto balamusiza kasubenti muli bulungi mwebali kutambuza bulamu ate mwebali kwebereramu awo no basijja kusukkawo kubagamba nti maze obabuzaako mwenna buli mukyawangalira era ndooza njala tandika ne video ya leero bulungi nnyo nga sinagenda ku video ya leero kuba buli azaamaanya nnyo era obwensusso obutasooka kwagaliza Ssaabasajja Kabaka Beene Magulu Nyondo Chuchu Lukoma Nantawetwa amazaalibwa amalungi Ssaabasajja Kabaka wonna wooli njagala okwagaliza amazaalibwa amalungi bajjajjaabo bakingirize weppone Mukama eyakutonda ku nsi kuno asobole okukulabya n'okutebusa abantu bonna bakwetolodde abakyamu era kwongera emyaka mingi nnyo buli ajja okutuusaako obulabe asangewo ekizinga nga kyetolodde kirimu amazzi kirimu zigoonya ezimaze emyaka n'emyaka nga tezirya zirindidde kulya abo bonna batamanya ngamba bazze okweŋŋanga era mu ngeri eyo nsaba Katonda Mukama waffe atakuumira mpeera okuuma empologoma yaffe kubanga gye tulinamu essuubi nga ffe abantu newankubadde nti tukyali mu njege neffe gwe tulinamu essuubi ng'abantu so amazaalibwa amalungi Ssaabasajja Kabaka wonna wooli Mukama akkingirize onyumirwe kakeeka ako era onyumire ne kawayini ako k'olina ku mmeeza awo Mukama nga ne bajja gye bakuuma osobole okulaba ku Uganda empya weppo n'okulaba ku bazzukulu bakusanyukireko nga naffe mwe tuli tubasuusuuta era tubakingiriza nga bwe kirina okuba mu nnono ya Buganda ne bannayuganda abalala so mwena njagala mwagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi ayi Beene Mukama akkingirize awo nosirika mu 30 seconds okuwa ekitiibwa n'okuba nti ngenda ku programu endala ndyoke ngende ku kigulalo kyaleero okusirikamu kuno kuba kwagaliza Ssaabasajja Kabaka mazaalibwa malungi awo mba nsimbudde era mazoga mwagaliza n'akasirikiriro k'empadde yaako Kabaka muwa kitiibwa okujjuliriza ebigambo bye mbadde muwadde nga ye Ssaabasajja Kabaka entamu etula ku masiga agaffe mu Buganda n'ebanga etulamula wepponno njala tandika n'ekigulalo kyaleero so mwena Uganda abanyumira akanyumiro kana k'ekigulalo mbalamusizaako mukibalako gye mutuusaako nga mubala kunyumira akanyumiro kana ak'ekigulalo ekigulalo kyaleero volume mye ani agamba volume volume kweri anti bahakazi bali ku mulimu ate nga kisinga obukunyumira abasajja bano bambi video zino zibanyumira kuba ne Museveni kwali kate saazi na atudde mukazi we kwali aba iso kali mba mukwata mu volume ate mugenda jiwuliriza mutya ate mulime kwebuzabuzanga bafuka banaaba video mulimu state house mulimu iso mulimu da video mugira bulungi nnyo bwe mukwata mu ddoboozi mugenda kuwulira ki njala tubenga abantu abakulu ensonga ezirina amakulu tuziwa amakulu wano ze video ezayimbanza kola siwe mulira ko sivuma ndi mukulambula abantu balambulira nsonga bwa mawulire so omuntu yenajja ku volume then oba weebuzabuzanga afukana abantu gonna mazzi ninga si mazzi ogumu musulo agamu mazzi so mbere bantu bakulu va mu byuma bino leka abantu bawulize information kwana Museveni kimanyi ojagala wateekako abantu abawandika notice ne bazikuleetera after this video so muve mu byuma bino abantu bawulize video tugende ku kintu ekiramu kitegedde bulungi so ndo kantandika ekigulalo kyaleero ekigulalo kyaleero nja kusinziira mu kitabo ekitukuvu ekya Bibuliya nga bwegamba Bibuliya egamba nti alina akatono kali mugibwako ne kaweebwa oyo alina ekinene ekivunulwa nti omuntu mu nsi buli omu alina omugabo gwe era buli muntu alina omugabo gwe okusinziira ku bwetaavu bw'aba alina naye ate bweweesudde gwannagamba n'otayongerako ekyo kyolina kitegeeza nti abalina ekinene bagenda kukutwalako ekitono kyolina kitegeeza ki mu Uganda gye tutuddemu olwalira abantu abangi mwesuddeyo gwannagamba ng'abasajja n'abakazi baserwajja okwota abajja mu nnamba entono nga ffe kennyini ffe twabateekamu ezaffe ne tubateekamu obulamu bw'abaana baffe ne tubalwanirira okutuuka bali ne bajja mu nnamba nga ntono kati bamamidde ne baleeta ne bannaabwe okuva emitala w'amayanja bajje mu Uganda batufugaze ffe balina akatono kati balina bingi nnyo n'obutono bwagala butwala kitegeeza ki njogedde ebigambo ku nsi kuno simanyi bungi bwabyo naye nga gwali eyo ne bwe njogera ebigambo bino tosobola kupikingamu wadde n'ekintu n'ekimu naye nga nkubuulira enteekateeka z'abatamanya ngamba zikulemye okutegeera linda lwe banaakujja ku ttaka lyo bakusuula ebweru n'otegera nti musajja byali ayogera bituufu linda lwe banaakujja mu kisuukyo bakuteeka ebweru ku situiro n'otegera nti musajja mutuufu linda lwe banaakugamba nti n'okwebaka kwa bbalirirwe lw'onootegera nti kirogera kituufu kitegeeza ki nti omuntu gwe bayita Sirwajja Okoota bw'asinza nnyinimu entannama kitegeeza nti yakwawula ebeesiridde bannayuganda bakazi ne basajja mwenna gye muli njagala muzuuke ng'obudde bukyali
ebyokulabirako bingi ebibalaga engeri mu Uganda ebintu bigenda maaso mu Uganda gye byali bibaddewo mu nsi endala nti gye mukoma okwesulayo gwa Naggamba nga Joseph Bahabula otabasira omutano wa Kalekezi abakozesa okubeeyambisa okutuukiriza ebigendererwa bye ebyokutwala eggwanga Uganda odifuula eri Abanyarwanda ne famire emu mbalayirira muganya bo bandi bawendi oba simba siriiwo bwe mba temusituse kwerwanako ekiri atabaala kyekiri nasigadde waka kuno ko bayita okulya omuwula ne weesubye eggi abasajja bano bajja mbaavu mponga byo nga tebalina adde 10 nga nabo tewaza andawe yebbiri nga munenga tutabazina mu migere essaawa zino balina amataka balina amamotoka balina ensimbi balina zibbanka balina amasomero balina buli kimu naye gwe ejjajjaawo eyalwana okuleeta abasajja bano batuse bali alina ki gwe essaawa zino kubawo miliyoni emu n'olyokovuma abanupu n'ovuma omuntu yenna mu kubanga olwanira Museveni gw'olwanira alina ensibuko mu Uganda kitegeeza naawe efudde ekyo bayibuli kyegamba nti alina akatono kali mugibwako Yoseeri mu kukozesa aba ayagala mutwala ku ddaala eddala bw'omala omutuusa gy'alaga ng'eddaala lijja kubanga naawe tojjadde kozesa musangayo gy'abaalaze aba agenda kujjawo so bannayuganda njagala tuyiga ekintu kimu okweberera mu nsonga nkulu nnyo ne bwe muneesulayo gwa Naggamba ensi nnyingi ezibaddemu byokulabirako nga batangamanya ng'aba bajja ne batwala ensi ezo ne bazituula mu bannyinizo ne bafuuka ababunzibunzi era abaavu emponga byoya ekisinga nze okunsanyusa bwe nkola videos nenzibagamba nze sigenda kulumwa nnyo kubanga mmanyi naye abantu abatadde pamba mu matu abatawulira ebintu bino bijja batuukako batandika okukaba Amaziga naye nga twabibagamba teri afaayo kyensinga obbagamba we twogerera essaawa zino ekintu ekigenda mu maaso mu Uganda munnakitegeera kibavuga mulaba mu poliisi bajjawo abannayuganda bannakawala bajja mu ofiisi bateekawo abantu baabwe bagenze maje baleesa abaana baabwe abato babateeka ku madaala aga waggulu mwe bajjajja mwe bakitamu balwana entalo bali kulanka ki kye balina kitegeeza nti lubalembera nga n'embiro kwotadde Museveni akikola okutuukiriza obulombolombo bwe n'ennono nti baagala buli sekita yonna ewali office ennene bateekewo abantu baabwe abajja kusobola bawuliriza basobole okutuuza ku mmwe batuuzeeko akazito musobole okuba nti mukkiriza kye baagala babafuge obumbula mutuko okwetakula nga nevvu okuli bajjako kijja kuba kizibu kati gwali akyagawumbidde ngooza simanyi saategeera simanyi kiki munnange nza nja kuba musanyufu kubanga ebintu bino byatuukawo nga mmanyi engezako basomesa ne balimu okutegeera naye bwe kino abatuukako temujjisanga kubanga mutandise obirabako naye muwooza kimu simanyi Rwanda Western Union simanyi Western ebintu babizimba mulaba babagamba mulaba temusobola kwerwanako ekiri atabaala kyekiri asigadde waka buli omu kiri gy'oli okutola kyoyagala oba okusirikira ekyo ky'onooba olabye naawe wali mu diaspora ng'olirowooza nti watuuka essaawa ejja kutuuka nga bwe bagamba bali mu KIGULA LUJJI ng'olina okuddizibwa eka naye nga nekiwalekayo abatamanya ngamba bakitwala n'obubizinesi mbale mulinamu ensimbi entono nazo bagenda butwala kubanga baagala okwongereza ku kingi kye balina nabagamba nti ezenkanankana n'ebisikite zaaka kati ffe abaavu ffe busubi ffe obuko obutono obukwasiganyiza enku ziri ennyingi okukwasaako omuliro kati Museveni tekyagala kubanga ffenna twenkanankana kati mbutankanankana kasooka atujja ffenna bino ebiyenje atulyewo alyoka akola ekyayagala bulungi buli omu amuteeke waalina okujja nga n'okuba okwogera nti nze gundi nga tokyasobola kwogera olina kubeera ng'ova Rwanda ekyo mujja kitegeera ng'obudde bugenzi kubanga amaaso gammwe mwagaana ogasusa ku nnyindo yammwe oba ku kyenyi kyammwe kasitamba nga musobola okunywa ne mulya enkoko ne mulya n'ennyama y'embizi ne mugenda ne mugenda mu bbaa ne munywa omwenge ne mugangayira ne mudda mu loogi ne mugenda mu biduula ne mudda mu comedy ne mudda mu likimu ekimuza kyeki sebo buli kimu kibeerako entandikwa n'enkomedi mumusigale mu comedy mugende mu mabaala mulye ennyama mulye embuzi mujja kutegeera nti obudde bujja kutuuka nga newoonyo ekikopo ky'amazzi kizibu okifuna kyekibadde ekigula luggi kya leero era nkifundikidde bwe ntyo njala tandika ne video ya leero mwebale kubeerako ntandise bwe nti mwenna benna bannayuganda buli omu gy'asinzira okuwuliriza video njala mumpulirize bulungi nnyo buno bubaka bwe ntandise nabwo njagala bugende eri bannaddiini bannabyabufuzi n'abantu ssekino mwenna abasuubira okwata omusimbi gwa Yoseeri Bahabula otabasira omutano wa Kalekezi ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe
nti omusimbi guno mugenda gukwata olwokuba nti babagulirira mukole Yoseri byayagala naye olumalo zikwata ogenda kwevuma lwaki wazikwata ntandise nja enteekateeka empya namutayika Yoseri bahabula otabasira mutano wakarekezi ensi yaleta muzezedde nsanga bisibe gyalina eri bannayuganda abaluvutto abalina omululu ogusinga n'ogwa muzzukulu wa Dawudi Yoseri ngayita bitongole bye ebya Iso Semwai n'ebitongole ebirala balina enteekateeka endala namutayika ey'okusaanyaawo abo bonna abajja bayika endusu nga baagala ensimbi okuva ewuwe kino agenda kikola nga yeyambisa enkola eya bulijjo ey'okugaba ekyoja mu miro ng'akiteeka mu bbaasa mwe ne mukwata ensimbi ne mweyongererayo ne mugenda nga muli basanyufu nekye mba mututte mba temukimanyi enteekateeka empya eruwa era njagala buli omu awulirize bulungi ng'aganjolekeza amaaso opona amatu mulire enteekateeka naddala mu basajja bakulu abatasobola kwewummuzaako nammwe abakazi abaagala ensimbi mujja kutegeera nti omuntu gwe muli naye si munnansi ate tabaagalangako kubanga alina bakozesa okufuna ekyo ye kyennyini kyaba yeeyagalidde wetwogerera Museveni Yoseri bahabula otabasira mutano wakarekezi okuva lwe twamwambudde ne tumulekera akabikka omulalu nga nenna bugisimufungiza ensi n'emulaba munnange ebintu byasinga okutegera mu nsi yonna kwe kubanga asoma obutabo n'okusoma ebyafaayo engeri gy'osobola okuttamu omuntu ensi n'etawaawaala amatu kubanga luli yakikozesanga ekyokuba abantu amasasi n'okubatama n'okukola kino ekibanga kitandise okuwaawaza amatu wepona bannayuganda okuba enduulu abatono tunabakyasobola kino ne kimulabisa nnyo ku mutendera gw'ensi yonna ko ye munnange tukoze tutya okukyusa enteekateeka eno omwami ono abadde asoma obutabo obuyitirivu nnyo naddala mu byafaayo by'abasajja abatemu abakyabaddewo mu rekodi abatta abantu mu ngeri ey'ekimpowooze mu ngeri y'okukozesa obutwa okuwamba n'okutta nga battamu nnamba nnyingi kyasooka okukola kwe kwata ekyoja mu miro n'awa ensi ezisinga obunene ez'amanyi okuba nti esobola kwogera ku nsobi ze n'okuba ebikolo bye byakola n'agamba ffe katulugunye nga tekyali muntu yenna ayogera munnange mwabaagala ensimbi ne bazikuwa n'okyakyanakyanga akimezezza okw'omusana amawulire amabi gaagano akatego akalala ak'okunyuma bagenda obbattira ke kaluwa kaakano Yoseri ne mutabani we Muhoozi Kanyerupama Muhoozi Laaga balina enteekateeka empya ey'okutandika okugaba ensimbi kyetuyita donation of donating money to prominent people in Uganda but with the hidden secret of introducing the bubble brown envelopes which are going to be contaminating with nerve gas agent or poison enteekateeka yino nti Yoseri tibahabula otabasira mutabani wa Karekezi ensi yaleta muzezedde ensanga bisibe ne mutabani wa Muhoozi Kanyerugaba Muhoozi Laaga balina enteekateeka empya ey'okutandika okutta abantu abamanyiddwa oba betuyita ba public figure mu Uganda bennyini bano abeetwala ku mikolo nga gy'obeera nti be balina okubakolako n'okuba nti baagala ensimbi olutatadde okuba nti ye okubattisa obutwa kibadde kimutawaanya nnyo nga mbaga nti bamuweeredde jingi kati agenda kuba abaweera mu nsimbi z'agenda obbawa naye ng'ensimbi zino agenda zissa mu mabaasa agakitaka agayitibwa bubble brown envelopes. Bubble brown envelopes abamanyi kyetuyita bubble oba polyethylene bubbles waliwo obuveera obeeramu engeri ya bubbaluni obutono bwonyiga ne kabaluka. In fact akantu ako batera nnyo kakozesa mu protecting either gadgets oba TV nga bazitadde mu box. Kati Museveni yaleese ebbaasa zino nga zirimu obuveera bw'ekifaananyizo ekikulu ekyo. Kati nga ebbaasa eno ebeeramu akaveera ako nga mwateeka ensimbi automatically ensimbi zino bwaziteeka mu bbaasa muno bwemba mugenda ozigabana ng'azikuwadde olina okugula ebbaasa n'akaveera kalina okagula n'okayuza mu process ojja kuba onyiga obuveera buno bw'obunyiga kitegeeza already oli contaminated with nerve gas agent poison ogenda kuba tosukkawo. Kino yakitandika omwezi oguwedde era kigenda maaso buli muntu yenna agenda mu state house oba ku mukolo bakuwa ebbaasa eno erimu ensimbi ne bakusibirira nawo ye n'asigala ng'amwenya kyamulinga essalamu eri enseeke nti n'oyo awedde. Kale no bannaddiini mwenna abanyumira okulya ensimbi ez'obwereere bannabyabufuzi wepo ne bannayuganda mwenna abaagala ensimbi kana akakodyo ko mugenda kubanga mwakafuna ddira nga mwakagenda abasinga obungi era mwegendereze nnyo ebibaasa ebya bulawuni bemukwata nga Yoseri amaze obbibwa kubanga agenda batta nga mufunye obutwa buno mutandika okukotyonkoka nga mulowooza muli balwadde bakifuba kumbe wafuna dda kansa ninga kansa ono wabutwa obuvudde ku bbaasa zino zetuyita bubble brown envelopes ezirimu obutwa zagenda okubanga abateramu ensimbi ye yennyini si yayinza ozikuwa yekka
ajja kozesanga ba RDC akozesa ba minister ba member parliament ne ba agent be okuva mu state house naye kenyina asobola kuzingira n'agikuwa wepone mutabani wa muhozi yalaga muhozi kanyirupama ne bakuwa donation zino ensimbi nobanga nawe otumidde nga abale bagenda batumira ebiseera ebisinga obungi mukitegedde bulungi awo no nfuddewo ngenze kugulira ddala tugenze kugulira ddala eggulira ddala lyerino munnange lyali tirirusa nga kansokendoza mbazze okekebabega tuzze tugoberera enfa y'omugenzi Yakobo Oranya abadde speaker w'eggwanga Uganda gobazika ebiseera ebyo tenti negamba nti nedda temujja mwino okutegeeza ensi nti enkola ki nti siriimu muno amazima gali nti okusinzira mu drone zange ez'enjawulo omugenzi Yakobo Oranya sigo baazika kintu kirala nnyo n'okubategeeza kino drone yaŋŋambye nti n'aba family y'omugenzi KADIMA eyali senkulu w'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission bwe mbanga musobola mugende muziikuule mufune olukusa mu kkooti oluziikula entaana y'omugenzi KADIMA naye taliimu buli yose eri omuntu gwattanga abadde public figure mu ntaana tebasobola kuteekamu nedda kizibu kubanga bajja kwebuusa bagende bakebera omulambo batuukeyo ng'ekyagutta bwali buta so family y'omugenzi KADIMA bwe mba musobola bajja bakubemba okwo n'ekimanyi muba musobola mugende musaba olukusa mu kkooti muziikule omulambo gwe kuba gyeguli mujje munkuba embooko so ne Yakobo Oranya njagala bagamba officially Yakobo Oranya tali mu keesi eyo era tebaziika Yakobo Oranya mujja kitegeera nga gavumenti emaze okuvaako muli okumutegeere nti ensi bwe mugira basibu etambula ate muyina okuteeka mu layini mutere mu layini musooke mutegeere ensinga bwekola ki bwetambula awo nno njagadde bazzaako buzi mabega balaga kikiri wakati kamba twale ku nsonga entuufu munnange olwali teribusa nga tugoberera enfa y'omugenzi Yakobo Oranya tugitambuza okutuusa twagibatuusiza ne bawunzika keesi enkalu gye baaziika okutuuka olwaleero ebigambo bingi byayogerwa naye ate yoseri gwe mutamanyi enkola ye bagiyita divide and rule blackmail n'ebintu ebisigadde by'ekikulanga ekyabikola atya azanya emizannyo mingi nnyo wasobola okusindikira n'omuntu we neeyambula ne bakwata amawulire n'agassa walimu ne mulowooza nti kituufu kumbe ekintu si kituufu munnanga akazannyo kano baakazannya era nga balowooza nti abantu tebagenda kutegeera njagala bategeeza olwaleero ekigambo kya mukulu Fred Piano Enanga byayogedde munnange bigambo bye sibyenga ye munnange guno muzindaalo era eno mese ya mukereziya oba ya mu kkanisa njavunzibu naye ng'esula mu birabo ebiweera bulwa Sunday wepo n'ennaku z'akalema gye babagenza okusaba ebigambo byogera byonna biwandiike naye baba biwandiika kuzannya muzannyo na kutiisatiisa wetwogeredde essaawa zino mwavudde munaba mukulu abali omu nsoolukwe wepo n'omuntu omulala eyajja Kiwanda Subi najja nayogera ebigambo nedda akakodyo kaali bwe kateka nkabajjukize bulungi omusajja Yoseri asobola okuzannya omuzannyo n'agukuteeka bugunoluza nti mwoguli kumbe yakusetinze ekisookera ddala omusajja ono teyayagala bagambe nti taata Oranya ne famire bwe boogere nti butwa nayagala asetingeyo n'abantu be batasobola kuvunaana okuteeka awantu wonna n'asindika Kiwanda Subi najja nayogera ekigambo kikimu nti omugenzi yamugamba nti konti yayina obutwa kuba bwe tebasobola mukwatako wadde omusiba ne bajja basindika bali omunsi mu lukwene n'akyogera kubanga ne tebaagala musiba era kyovula nti Oranya gundi bweyavuddeyo n'ayogera Enanga ono yavuddeyo mangu n'akola counter attack okwogera okuteekawo olutalo babuze nti waliwo ekiru no the main target was okufuna abantu abali ku opposition okusinzira ddala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne taata wa Oranya bateeka mu kantu kano basobole okukola ki okuba nti babavunaana kati mukulu Piano Enanga Frederick njagala kutegeeza ensonga zino oweereza emmandwa gy'otamanyi ate ng'emmandwa gy'oweereza emmandwa engwira zikola effujjo ekisooka emmandwa engwira zinywa musaayi gw'abantu emmandwa engwira ziba zinywa musaayi gw'abantu kitegeeza bwe baba baagala omuntu ogenda kuwaayo nkoko era bajja kutwala mu ggwe ekisooka ekikulu mukulu Enanga njagala osooka obeere ng'omuntu omukulu nti ogenda kufuuka ekisekerebwa ku nsi yonna nga bakulanga omuntu omulimba so nga ate bigwa Mukama yabikuwa kati saagala abalimbe nti Chris bali omunsi ali musango guno oba mukulu oli minister eyali oba minister bachancellor ali minister nti bagenda muvuna nedda bayagadde bateekemu abantu bana babiri babafuule nti ekintu n'aba ena mulimba kino kadde kakodyo kuzinga kintu kino nenga omuzanyo bagumanyi bulungi bwe baagala kati mukulu Yoseti bahabula tabasala mutano wakalejeza nsi atamuzezede nsanga bisibe njagala odize video bulungi nnyo akatambika ngatandika bwetu ekituufu kiri nti ffenna mu Uganda tulina essuubi nti gavumenti yo mu kaseera mpawe kagenda kubeera evunikiddwa ekyo kimanye naye mu kuvuunikibwa ebinaddako tujja byekulirako ffe bennyini nga bannansi njagala ogenda empula n'ebigambo byeyogera n'okutiisatiisa bannayuganda mu nsi ino tukimanyi nti bw'oba ogenda kuvunaana omuntu osooka kuŋŋanya obujulizi n'obuteeka ku mmeeza
Siki mu Uganda mu kyemukola mukola ebintu gadibenga linga embwetundo omuzigo nti bwegunadiba naye ngenda gwe kavulira n'olw'ensonga eyo njala batuusa ku kinyugizi ky'emboozi eno nga ne nabo gisimufungiza olw'ensonga saagala bamalira budde ng'asiikira omuseera ebinyeebwa so nga ate nebibisi bigukwavula kati ntandise mu Uganda wokka wosanga ekitongole ekya poliisi nga kikwata omuntu ne kimuteeka mu kaguli oba ne kimuteeka mu tterekero oba mukiyita mu kumukomera nga tekimanyize kunoonyereza ono musango yaguzaaza atya bajulizi kibalina bujulizi kibolina era ne bamusiba nga ne poliisi talina bujulizi okutuuka bo olw'ennyuna nti tumute era bala bali mu makomera nga bantu tebalina misango miyitirivu mukulu yose tebahabula tabasana mutanda wa kalekezi njera kubuuza bw'oba toli mubbi ki ekikuddusa bwe baba bagoba ababbi nga toli mubbi kiki ekikuddusa bw'oba sigowatta yakobolanya kiki ekikuteekesaako abantu effutwa ekikuteekesaako abantu okomo okwogera ku nsonga bulijjo mu ngeri engunjufu abantu gye bakolamu ensonga kye tuyita okumala eggobe mu kibya anti oli musajja mu njala oluganda tolutegeera brain is a monkey cow mentality is the problem which you are facing that's the big problem you are facing yourself cow mentality because a cow can urinate while walking. You understand? It doesn't stop. That's the mentality you have. There is no reason as to why you stop you from talking about Jacob Olanya's death. Because they have questions, they need answers. The best way to do this is, if someone complains about the death of Olanya, just prove to them that this is the real post-mortem which we got from USA, as simple as that. But there is no real post-mortem, everything is fake. So many Ugandans in diaspora, mainly in America, they have opened a case against your government because they are requesting the real post-mortem and medical report, the medical report of late Jacob Olanya. Now you've sent your agent in USA to make every possible way to stop the investigations and to stop all reports to get out as they are supposed to be. Why are you stopping the investigation? Mr. Mukulu, kati wana wale kulea komba sewani. Ekisokera ddala. Bwetubanga tuli bantu bakulu tutegeera twasomako P1A ba P1B bane tuyita ne bakene tugenda mu kiwunya. The question is, ani yatta Jacob Olanya? The answer is Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa, the son of Karekezi Nsiyete Muzeyizedde Ensanga Bisibe, with the help of his son Muhoozi Kanyarugaba, and he was poisoned. No more question. Reason being, bw'obanga sigo wase Jacob Olanya waki ogaana abantu okwogera? Tulina ebintu bibiri. Gwe leeta obujulizi obulaga nti Jacob Olanya yafudde butwa. Leka public eteekeko question mugiwe benefit of doubt etya. Gwe leeta results zo ziteeke wali odire public ogiwe chance yekebera omulambo gwa Jacob Olanya privately efune results zayo. Bwe zinabanga zicomplyinga n'ezizo, that means you are choose the people are asking questions about the death of Olanya. But if they are not, they are parallel. Please sit down, keep quiet, and listen to the people. Munsi enkulu erezitegeera. Omuntu bamujjako kye tuyita samples nesigala mu laboratory for further investigations. Where are the samples of late Jacob Olanya, which the public can base on to ask or to take more further investigation independently? There are no tests. Which tests? Basobola musalaka akafi ku kibumba kye oba ku nsigo nezibeera somewhere nga ziri kept for further investigations. But guwasazo sindika a piano enanga to come publicly to intimidate people. Reason being, kubanga there is no way how you can question someone to report himself or herself at the police station, to question him without exhibit. Now, after barring the exhibit, you are telling Enanga or you are telling police to start call upon all people are complaining that Jacob Olanya was poisoned. For what reason, Mr. Say? Please stop fooling people. After barring the exhibit, why do you question people? Toteekeddwa kubuuza muntu kibuuzo kyonna ddo mutiisatiisa ndi kizibiti wakiziise kati ogenda muvunana musango ki? We need the exhibit in court. Let us do privately, do the investigations, the post-mortem independently, as simple as that. Then you question people. But you are here just moving around, intimidating people as if you are God. Anytime from now, you are going and you are going to face God. We need exhibit. The exhibit was buried last week. Stop intimidating people.
If people ask questions, we need answers as simple as that. Now, after banning the exhibit, you are sending Enanga to come out to talk stupidly. Why? So called exhibit chora nyawa chizisi. Tetumaina jechiri, in fact, according to my information or my sources, tetuma exhibit jibaita Jacobolanya where it is. Techima ujuguri. If you are charging people that they are talking about poison, then prove to them that it's not poison by bringing some samples of Jacobolanya so that people can go privately and investigate themselves, as simple as that. But after banning the exhibit, before you call Robert Kyagulanyi Ssentamu, you call Jacobo's father. Please provide us with the exhibit. Because in courts of law, we need exhibit. Exhibit mu Luganda. Tetuita exhibit. Kata exhibit what is this? Ata ovunana Kyagulanyi, ovunana tata wa Jacob, ovunana wachi. Mukoto ogenda teka yochi. Because baja kugamba, for us, we want to prove that Jacobolanya was poisoned. For you, or you know, he wasn't poisoned, mugende mukebere exhibit what is this? Now you are coming with your empty ngalabi, mubafunane. Bayina okunywa ku mazzi. Omaze okuzika ekizibiti. Kiringa Judith n'abakoba. Baleeta ekizibiti kyabakadde kinana ku poliisi n'akibba n'avunaana yabba ssente. Kati ate ekizibiti okibbye. Mukutu ogenda kupresentinga ekizibiti ki. Okitegera. So koleta ekizibiti mu kkooti mukiteeke wali, ffe tukwate ekizibiti tugende tukiggyeko samples tukitwale Kenya oba South Africa oba mu America. Ekizibiti tukikebere bwe kiba nga tekiri mbuto tujja kwetonda. But wali kizibiti, case closed, deal with it, you poison Jacobolanya. So there is no need of calling Robert Kyagulanyi Ssentamu. There is no calling Jacobo's father because he is the father. He knows how he brought Jacobolanya. The guy is in evening age, where he was expecting that his son is in the big office, is going to be taking care of him. But now, Jacobolanya is gone. Who's going to take care of that old man? Omusajja investinga sente mutabani we nga amayibu atuka mu myaka gy'ekikadde omuvubuka yagenda omulabye Jacobo kati omusi omwana yasose gitawani agenda okuzika omusajja era yagenda omulabirira brain is a monkey ngenze maaso awunvuddewo. Okay, kati njala muntu agengire abantu b'Emmengo mwenna n'Abaganda mwenna buli mujali wano wali okulya n'okukomba essowaani. Sijja kulinda lwa Sunday nga bulijjo mu Bulange Emmengo mbibuli okubabulira emboozi eno leka njibabulire publicly omuntu ategere kye kigenda maaso mu Uganda. Ekituufu kiri nti ekigenda maaso mu Uganda tekikuumye ddigobe. Ensonga ezirimu okuwa abantu obutwa mbadde muzisuulidde gwa nagamba nga mulowooza nti tezibakwatako. Nzize nwana n'emboozi eno ey'obutwa emyaka mingi nnyo naye ng'abantu bagamba omwana ono kiki naye nga nze nkimanyi kubanga ebintu bino tubiruddemu nga tubiwulira tubisoma tubirabako nga tulaba batugamba naye nga tulina platform tubyogerera. Kati munnange njala bagamba mutegere ensonga zino. Sunday ewedde mu Bulange Emmengo we nali ntudde wennyini ku ddaala erisooka nga kava ku wankaaki wa geeti wa Bulange Emmengo nga nkola program eyombi muli Mulange. Nategeeza enteekateeka Namutaayika Yosete Bahabula Otabasana Mutano wa Kalejezi yatete muzezede ensanga bisibe gyalina okusaanya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga nena bugisi mufungize n'egibagamba. Kye saategeera nti drone zange bwe zaamala okulaba empapula zino ate ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokuna omwaka 2022 jjukira Ssaabasajja Kabaka awezezza emyaka egy'obukulu gy'alina olwaliro nga mwezi guno gwennyini mwe yazaalibwa ennaku z'omwezi 13 wayiseewo ennaku zokka 2 mpawe kaaga. Yoseti Bahabula Otabasana Mutano Kalejezi n'asayininga kye tuyita sanction oba kye tuyita he signed a file to assassinate His Majesty Kabaka of Buganda. Yoseti Bahabula Otabasana Mutano Kalejezi bwe nayogedde fayiro eyo munnange yagiyise n'agisayininga n'agikwasa abatemu abatanyang'amba basobola okuba nga bajjawo obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Fayiro eno yagisayininze ku ssaawa z'abadde nnya ez'okumakya mu State House Entebbe ku nnaku z'omwezi 11 omwezi ogwokuna omwaka 2022. N'agiwa abasajja be abatemu omuli aba Iso ne Ssemwayi Bupo n'aba Eso okuba nti bakwata enteekateeka ey'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka ngenda bagisimufungize olw'ensonga mugimanyi bulungi nnyo nti poliisi bw'emala okukwata omuntu ewandiika statement ey'omuvunaana negibavunaana bw'emala n'egitwala ewa muwaabi wa gavumenti. Omuwaabi wa gavumenti bw'amala okutuula omusango guno nti omusango guno guwaabibwa
omuwa government assigninga file eno nagidiza police n'egitwala mu court ne baleka bakuvunaana kati nakino bwe kitwe kiri nti bano abatamanya ngamba aba iso ne semo ebo po n'abampembe bawangalire mengo balina enteekateeka gy'osa basajja kabaka nga n'emyezi nate ginnawera okuva ku lweyogera ku Sande kati olwokuba nti bamaze okukola enteekateeka n'okumanya kibagenda kikola batagenda kikola batya file eno bagikomezza mu maaso ga Yoseri ngenda ku mwezi 11 omwezi ogw'okulu ku mwaka 2022 lwadi lwa Mande Yoseri n'agisayininga kiwedde sisi copy CMI iso ne eso okuba nti batukiriza omulimu guno ogw'okujjawo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri nga nenda bugise bufungiza bwe ko batukiriza kigendera kyabwe kyonna nga balina kikola omwami ono kiki ekimuyinudde nga benda bagamba nti ekiyinudde ennyana kiva mu kibeere ekiyinudde ennyana kiva mu kibeere kubanga ekibeere kiba tekiriwo ennyana muna tesobola kuligita naye erigitola okuba nti eraba ku maama waayo ku Nakabutuzi nga atuddawo ibbeere litwakadde ng'alina okunuuna ku matagano ne Museveni Yoseti watu bagamba nti kati kitegeeza ngenda kubaliza omuzannyo guno kyekimuyinudde era kiki ebirowoozo bijja luddawa omanyi tugamba nti weekaniikiriranga akakamula kwete akasawo Yoseri munnange nkulabula kino kankyogere nga nenna bugisimufungize ng'ensi ewulira nakugamba abaganda salambwa ne bwolituukako likulengera bw'olisembera ennyo n'olwangu litandika okufuuwa mu kufuuwa kuno nga lisitula omukirago nga ligunyenya bwe guti era gulivaamu n'effirimbi naye kitegeeza oba osusse pirimita w'olina okukoma kino kanti kugambe nga sinagenda wansi ebigambo bino mbyogera nga sitamidde sinywedde Yoseri nakugamba amapeesa galyaga kuliko Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri Robert Kyagulanyi Sentamu sebo mukuru Yoseri amapeesa abiri gozanyisa nakugamba dda oli kulongo button ku kya Ssaabasajja Kabaka kino kankigambe sijja tuuka mu Sande kasita ojjawo Ssaabasajja Kabaka muganda nge teguba tukuba tukyakubuuza tutugenda tukyakubuuza kintu kirala kirala yeyinza okubeera enkoberero ne famire yo gye wayitanga oyingira Uganda gyojja okuyitanga ogifuluma naye kino nkirayira siri musirikale emmundu nagikwatako mwagitraininga muchaka nayitadde enkuyege zange kwolwo nja kulangirira official nti nyingidde enkuyege ezigenda okulwanirira okuzzaawo obwakabaka bwa Buganda n'okuzzaawo Buganda ng'ensi nga yeetongodde nkiddamu bw'okwata ku pesa la Ssaabasajja Kabaka nti olijjeewo kwolwo olunaku lwe ndirangirira nti kati eyakwalula esiridde gye wayitanga ojja gye tugenda okuyisanga oddayo nga tukozesa ebikolwa bye bibi wakozesa nkugambye siri musirikale n'emmundu nagikwatako ndi mutendeke mu muchaka era ngimanyi bagikozesa n'abala bangi bagimanyi kati gwe bw'oba oyagala kutegeera omuganda yaani geza okwate ku pesa eryo ogambe nti olironyogedde olijjeewo lw'ojja okutegeera ekigaana enkoko kulya ekyeggulo oba ekigaana enkoko kuba empiiyi si toliddamu kundaba ku live kuno toliddamu okundaba ku live kuno oliddamu okundaba nga nninga ng'omuvubuka eyakwata General Mukama Gaddafi n'amukuba empafu mu mutwe kino kigamba bw'oligeza n'okwata ku Ssaabasajja Kabaka nti yakisizza omukono kubanga gwe ekyokukola nkikubuulidde naye ate oliddamu okundaba nga nkola ekikolwa General Mukama Gaddafi omwana kye yamukola yamukuba empafu civilian talina ranka teryamumanyi toliddamu kundaba ku live ate sinze nzekka ekyo nkigambye statement njikoze bagikusaliremu kumbakono ku video kwoli nga ngenze maaso mukulu okoze ebigezo bingi nnyo n'ogezesa bannayuganda mu ngeri yonna esoboka bw'atudde mu meeting yammwe ne banno wagambye nti amapeesa amanene gonna tumaze ogakolako tugajjeewo era ne tuyita mu buli kimu ne tukola rehearsals kati twetegekedde okujja epeesa lya Buganda tewali kye bagenda kukola reason being wagambye bwoti wagambye okuva mu 86 tujjawo amapeesa g'abasajja Baganda ne bannansi teri kye batukola ne tujjano mu mirembe gyakuno ne tujja amapeesa teri kye batukola tussa abanene bangi nnyo tewali kye batukoze ne wano abantu bategeredde nga social media azze ne tujjawo Sheikh Muzata abasiraamu tebalina kye bakola tujjawo Dr. Sipiran Kizito Lwanga bakatuli kye balina kye bakola atujjewo Jona Lwanga OMUTABBIZI tetuna kye tukola nobo mayombo tumujjewo mu jasi tewali kye batukola Jeno Kazi ntwamujjewo tewali kye batukola tujjewo Aronya Nyakalima tebakikola tujjewo Jacobo Olanya epesi libadde ddene nga Northern Uganda eryesiga tewali kye batukoze
Kati the next move is kujjawo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II Abaganda tebali kye bagenda kukola kubanga we have all the methods nga bwe nazibasomesa ku Sunday bagenda zikola. In the process bagenda kwongera amagye ge bagenda okujja ewaabwe Rwanda bagongere mu Uganda gasobola okukuuma Buganda nga ne oba ogenda kupama waliwo akuwerekera ne oba ogenda kufuka waliwo akuwerekera nga n'essimu gy'okuba bakubuuza ne gw'okubira era ogikuba ddi nga n'ogenda okufuka wamala kuwa olukusa n'ogenda okugula emmere omala kuwa olukusa. Ekyo kyenteekateeka weere nga bajja kufuna n'amagye amagwire okujja okukola ekintu ekyo okumontalinga Buganda yonna okugizingako. Naye muganda wange bakutenda kuwaluka ojja kuwalukira evvuvumira nkubuule bakutenda kuwaluka ojja kuwalukira evvuvumira mukulu bakutenda kuwaluka n'ojja kuwalukira evvuvumira. Munange amaanyi awagajja olw'okuba jjo bali bonna teri amugambyeko era teri amuntu asobola mutiisa. Awo nno sigenda kulwawo kangende ku information endala. Information endala yino gyemuvudde katono gye neŋŋamba na Uganda nti ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kitunde naye Yoseri n'avaayo n'asindika abatamanya ngabayo ku social media balwane ekintu kino obutabanga kifuluma kubanga kyali kigenda muswaza. Kankiddemu nga mwenna muwulira. Ekituufu kiri nti ekisaawe kye Uganda terina kisaawe ky'ennyonyi. Ekisaawe kino kyatundibwa dda oba kyakwasibwa Abachina. Naye Yoseri obutaswala n'abannansi kutegeera ki kigenda mu maaso ki yakola. Yakola bw'ati yagamba Abachina bano kijja kuba kya nsonyi nnyo era nsobola okufuna obuzibu singa kijja public nkitegeezebwa nti ekisaawe ky'ennyonyi Abachina baakitwala. Njagala munnyambe ekintu kimu mukole mukola nga byokolera mu underground n'ensimbi muzisolooze muzitwale muggyemu amagoba gamu na buli kimu naye nga ekisaawe kino tekivuddeeko nti kivuddeko Entebbe International Airport naye muteekemu akawayiro kammwe akalaga nti ekisaawe kino bakiyita Hwen. Era bw'ogenda kugola Moses n'oteekamu Entebbe Airport biri byekodi babateerako mbu simanyi kodi 00 simanyi kaawo awo gonna malala kwewuguusa ng'afumbira muzibe emmere. Ekituufu kiri nti ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe bakiyita Hwen International Airport lwakuba mukyala bako Entebbe. Kino yakikola n'agamba Abachina temubaako kyemukola imusolooze ensimbi. Kiki lwaki mulaba nti mulinga abatalaba wa China? Nedda. Omuchina yakolaga ne parking z'ennyonyi zonna. Ennyonyi eparkinzeewo esituse etikka n'abasabazi bamu bonna ensimbi ezifunibwa mu ddoola zonna Omuchina yazifuna mu underground era n'azibala n'azitwala. Kino yagamba saagala bamuswaze mawulire nti bakigenda China ekitaawe yakoze ki yakitutte. Naye indirectly okusinziira ku reliable sources zange ekisaawe kino China yekivunaanyizibwako era n'ensimbi zonna yezivunaanyizibwako. Zino eza Uganda Revenue Service Customs yo kasasiro. Buno bugaali wa aini hansi yo kasasiro. Iyo mu China yatuwala nnyonyi eparkinga erandinga ebuuka n'ezisuubira okujja contract zonna yazirina. Tebaddamu babuuzaabuuza tetulina kisaawe ekisaawe kino bakita Hwen. Ezo code zabalaga musimezi international code wowe no a big no. Si kituufu ekisaawe bakitwala dda lwakuba ono yaganda media n'agamba China tukikole nga kya wansi nja kuswala nnyo nti ekisaawe kyagenda. Ago nago mukategedde bulungi nnyo. Kati kangende ku mawulire amalala. Njala otegeeza banda Uganda mwenna ntera nnyo okukola programu z'omulange Mmengo mu bunyoli ne bagamba nti bannange mumpulirize bulungi nnyo munjigikira mu matu gammwe. Ne bagamba nti bwe ŋŋamba nti ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka ne mulowooza nti nsaaga. Kati kamba buulire. Wetwogerera essaawa zino nkubiriza omulango ogutakungula mwenna abantu abawangaalira mu bitundu by'e Kasese nti kabaka w'obwakabaka bwa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere embeera ye tewoomya Nakabululu. Ono si ye yekka. Kabaka w'Abanyolo naye embeera ye tewoomya Nakabululu. Ye owaffe owabasoga abamu simanyi mbeera gy'ali naye mmanyi naye alina ebisoomozebwa bingi nnyo. Ne bwe twogera badabaga nti omusajja ono yagala kusaanya obwakabaka bwonna obuli mu Uganda naye nga obwakabaka obukulu ennyo mwe muli obwakabaka bwa Buganda obwa Bunyolo n'obwa Tooro wepo n'obwakyabazinga wepo n'obwa Nyankole kubanga bo yaganira ddala obbosaawo. Kabaka w'abakonjo essaawa zino musajja musibe bamusibira mu Buganda era namuteekako ekintu kye bayita movement limitation n'ebipapula ebimwogera kugamba ebitambula byonna ne babisiba era kooti yebinina. Yono kabaka w'abakonjo mala okujjako ettaala eno
yono kabaka abakonjo abatamanyi ye mukulu gwe bayita Charles Wesley Mumbere. Mumbere kyekitegeza kabaka mu lukulimi olukonjo. Charles Wesley Mumbere sawa zino omusajja mulwadde muyinyo naye nga Museveni aganya afulume ebweru olwokuba akimanyi nti Charles Wesley Mumbere omujaso omutendeke gwe bajja mu ggwanga lya Amerika ng'ali ku bibye yesirikidde ne bamuleeta kumbe balina kibabala okuba nti abakonjo bali bafuuse ekizibu ne bamuleeta asobole bakulembera naye ate oluvannyuma ne bamulyamu olukwe. So nkubiriza omulango gutakungula mwenna abasajja n'abakyala abava mu bwakabaka obw'Rwenzululu, please with immediate effect demand the immediate release of Omusinga Charles Wesley Mumbere to be taken abroad for further more treatment because he's seriously ill, but he was blocked from traveling outside Kampala and his all travel documents were confiscated by the so-called of law, but the gentleman is seriously sick. And also it is alleged that the same sickness or the same symptoms which Jacob Olanya faced, which His Majesty the Kabaka of Uganda faced, that the same symptoms with His Majesty Wesley Charles Mumbere. So that means he was poisoned too. Neba agala afire mu Uganda aleme genda wabwere kufuna bujjanjabi. Kino mukirabye mbitundu bisinga obungi nabagamba bukyala Joyce na bossa sebugwa ogende wekebere nengamba mukulu munyagwa bugati gwa bata nengamba mukyala Stella Nyanziriga agenda wekebere kati mukulu munabagamba na basajja baganda mwenda abali maje oba muri baganda batemu baganda nenga muri kama jage kigenda bagenda bo buto mwenna mufe abasingo obungi mufudde abala bafa secretary batabagwera nako kati recently nategeddeko kayanja ono Jino Kayanja is seriously sick, the same symptoms. Ila na another agent. Bamusondera sere bisema mutwali wabula mujjanja. Don't waste your time. Nabagamba nzize mba informing about this information. People nga mwesiriwaza. Muoza Lumbuye ayogeranya. I'm not talking too much because I'm here to inform you. There is no TV station in Uganda which can give you such information. Mbawa TV, mbawa program area 1.5 hour. TV zo mu Uganda zikuwa mawule for 15 minutes. Kitegeza amawule TV gezikola mu nnaku nyanga kola mu lunaku olu musamu n'ekitundu. I think again quality ina ugenda gasanga kubanga tebasobola gaba wa. So respect my information and take my information seriously because if you don't take it seriously mugenda friends. So mwenapa nabagamba mumuna amanya nenga ekiwa obutwa mu Uganda kifuuse kikudde jembe. Abantu abakulu publicly bafunye obutwa mumuwoza simanyi cancer simebiki nenga ekikulu kirindi waliwo akakodi ako kubajjawo mu mberi eyo kubaga nti muina cancer nenga ate bakatwa. So mwenna bakonjo je muri njagala musitukinga na bigisimu fungize musobole okuba nti mulwanira kabaka wa mweba mutwala afuna obujjanjabi. But Museveni I'm warning you too. The history of Bakonjo is larger than what you think. There are some Bakonjo who lives in Congo and those who are living in Uganda. Listen to you send your man, that is Peter Ebweru, to come and massacre the Bakonjo to the extent that you even arrested the Kabaka of Bakonjo and you put him under house arrest in Uganda, in Kampala, and you restricted him from moving out of Kampala until now. Now he's sick. You failed to help him to be taken abroad for the sick for medication. But if that little man dies, man, you think you are so clever. Listen to your being in love with Baganda. Baganda chased you. You went to Basoga. Basoga chased you. You based on the Northerners. You gave them the big offices. Right now you've started assassinating them. Now they're out of your relationship. They know the Banyankore, the Western side, they no longer love you. So who is going to help you? If anything happens, if I may ask, who's going to help you? Because you don't have your friends. As long as you have Janet Kebabas on your side, Natasha, Diana, Simanyi Sujui Karugire, Simanyi Odrek Rwabo, Odrek Omusezi, you have Mohoziraga. Those are your friends. But the rest of the people, they are not your friends. Just using them like a condom. The moment after using them, you say, awa ina faida, watakufa. Kama mina pata kintu nataka, awa kufe. Sina shida na mtu ya. Sina na shida mtu itu. Wakufe. That is your system, please. But with the time is going to reach and no one is going to safeguard you. No one is going to safeguard you because you use people and you dump them. But the process of dumping them is killing, which is not good. You don't have any right
against the human race, because you're a human being too. The only person who have right on human being is the mighty Allah or God. But you as a human being, you have nothing, because you too very soon, you are leaving this world and you are going with nothing. Like Colonel Muhammad Gaddafi, he left this world with nothing. He had money, he had gold, he had bodyguards, he had each and everything, but at last, he was killed like a thief. So please, whenever you are think about your fellow human beings, being a leader doesn't give you mandate to kill. No. So stop murdering Ugandans and stop killing Ugandans. Awuvuddewo mwenamba tegeziza bulungi nnyo. Njagala kweyongerayo nga nenda bugisimu fungize tugende ku nsonga endala eyandese. Ngenze ku nsonga endala endese. Naye bano sigenda bogerako kambaleke. Kambale kubanga bakola emisango gyabwe gijja balumirira bulungi nnyo. Kati ngenze ku nsonga gye mwalabyeko olwaleero mu mawulire ekikulu speed nene nnyo. Speed nene nnyo ku media, diversions after diversion, diversions after diversion, but soon, very soon we shall get used about those diversions, because now people have started coping up with the system that if there is something big which has happened, Museveni, he creates more diversion, but as time goes on, we keep on getting used with those diversions. Kati so ensonga z'okubuzabuza n'okujjama tugenda tubeera tuziyiga era tuzitegeera bulungi nnyo. Kati eno message njagala egende mwenna abasinkanye Yoseri bahoro tabasira mutango wa karekeze kisookera ddala. Yoseri mu kwetega tokyalina kukwatira nsawo. Tokyalina kukwatira nsawo mu kwetega. Wakedde ku makya n'ofuna babulooka b'amadini betuyita kati ba religious dealers. Ba religious dealers bano be batunda bannaabwe. Ekifaananyi kye mwalabye Yoseri ngera ku makya yeerejja ng'eyanobako n'agamba nti tuzizaawo obusiraamu era tubugase mukulu. Yoseri, let me ask you, since when you becoming the mediator between God's plan? Since when you become a mediator between religious leaders? You are nothing. You are not a Muslim at first. Second, you are the one who divided and ruled the Muslims and other regions. So how do you dare you start becoming a mediator? Since when? Sebo mukulu, gwe osaba siramu kubomola obamala mu Uganda. Era gwe batadde mbambega basinga obungi. Kati wafuka di Allah mu kisiiwo. Ate otandika oziza abasiramu bagasanganye bebaani. First and foremost kankunyonyole. Omukulu gwayise mufti ono mubajjo mubbi w'ettaka n'ebizimbe by'abasiraamu. Oyo teri amumanyi nti mufti wa Uganda, nobody. Teri amumanyi. Bano bwalese Simeba Sheikh Obedi Kamu is nothing in the Muslim community right now. Ono gwalese ndirangwa yuza agent ekyamugobye ekibuli kubeera nga ali akukolera indirectly ng'omulangira tamanyi. To the extent mwamu emmotoka 15 azuwa abasajja basirike nga muzata bamaze omutta. So you thought that giving out 15 cars to Ndirangwa, to give those cars to some Muslim personaries in Chibuli, it's going to cool down the questions why Muzata was killed by you. So Ndirangwa is your state agent. But nobody knows them. Era teri dini y'Abayisilamu bamanyi nti Bayisilamu naye tebalina stake yonna ogamba bagenda kugatta Bayisilamu tikiri weeteze bakuteguludde. Ebbaluwa esoosoma etya. Ekisooka. Ngenda kubandulira abantu bano babuulire history wabeera mbategeeze. Tuli mu kisiibo mukulu. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu musajja oyo mwani mubajja ono we Kampala mukadde wa Kapelugad. So the head of Kapelugad Mosque, oba mosque ono mugundi oyo musajja oyo mubajje mukubba ennyumba okubba amataka g'abasiraamu talina mukwatira. Kati waddidde omufere ogwolese yeetege kati baakuteguludde. Ekisooka bonna abaze on behalf of Chibuli, nobody is known and nobody is supposed to conduct any business concerned about the Chibuli Muslim function. Nobody was sent there to represent Chibuli Muslim function, no, because they have their questions about your government. The office of Supreme Mufut, the administrative headquarters, Chibuli, Kampala, PO Box 374, Kampala, Uganda. Press statement on the
purported unity of Muslim leadership. The Office of the Supreme Mufti Management and Executive Committee season held on 13th April 2022 at KIGULA headquarters wishes to pronounce itself on the above subject matter and heard. 1. We would like to express our sincere gratitude to HE, the President, this is not the President of Uganda, Siju General Kakuta Museveni Bahaburo Museveni, for utilizing the effort to unwilling committee towards the peaceful resolution of Muslim leadership affairs. Second, we wish to categorically inform the general public that the Office of the Supreme Mufti is an independent legal entity with its own constitution based on the Quran and Sunnah to guide the action and the decision associated with the prison of the ethical leadership and the governance of Muslim affairs in Uganda. Third, we wish to inform the general public, Supreme Kaddish and all Muslim leadership structures countrywide that the Office of the Supreme Mufti was neither invited or involved in any purported unity talks. We therefore, in the strongest terms possible, we further the impression created that Sheikh Suleiman Kasele Indirangwa, Sheikh Mohamud Sebugwa Wokibate, Sheikh Abdul Abedi Kamulegea, and Sheikh Hamidu Katerega have the mandate to represent or spoke for Office of the Supreme Mufti, and they are not part of the administration of the Office of the Supreme Mufti. We are open to honest, genuine, and sincere engagements leading to Muslim unity and quality service delivery to the Muslim community. Nesiding Wansi Dr. Muhammad Chigundu Musoke, Director of Communication Research and International Relations. Akugambi bwet. Nti okufa mu office y'omukulu akulira ebyeddiini mu Supreme Mufti mu kitongole ekyeddiini ku kitebe ekikulu ekya office zaazo ekisangibwa ekibuli. Eno yebbaluwa entuufu eyina okuva mu office eno. Kino bakiwandiikidde nga basinziira mu office ya Mufti nga bagamba nti akakiiko akatuufu akafuga kibuli era ekitebe ky'ekikulu beesammula ku bikolwa byonna ebikoleddwa ebibadde bimwalabye ku mawulire ne mu butambi butambula nti byabaddewo ku lwabwe kikyamu tebyabaddewo ku lwabwe. Era baagala okutwala okutegeeza eyeyita omukulembeze w'eggwanga Yoseti Babula Tabasira mutano wakale kizinsi yaleta muzezedde ensanga bisibe olw'ensonga ze yakoze ggwe nga ye n'akakiiko akamutuukiridde mu kugezaako kuzzaawo enkolagana y'Abasiraamu yakikoze mu bukyamu. Ensonga ey'okubiri, baagala okutegeeza eggwanga lyonna nti office ya Supreme Mufti yeetongodde era eri mateeka era ng'erina ne ssemateeka waayo okusinziira ku kitabo ekitukuvu ekya Qur'ani n'ekirala ekiddako nti ekikolwa ekyakoleddwa bo tebakimanyiiko nga office eyo enkulu ey'ekibuli era ne ku lwa gavumenti n'akakiiko akafuga obukulembeze bw'ekibuli eri eggwanga Uganda tebabimanyiiko. Ensonga ey'okusatu, baagala okutegeeza eggwanga lyonna nti baagala okutegeeza abantu bonna abakwasaganyako ensonga eno naddala obukiiko obukulembeze obufuga eddiini y'Obuyisiraamu oggwanga lina okwetooloola eggwanga lyonna nti office enkulu eya Supreme Mufti esangibwa ekibuli ensonga zonna okusinkana n'ebigambo ebyayogeddwa ebyabaddemu abeeyita abo nti boogerera Obusiraamu bonna ku ludda olw'ekibuli n'ebyatuukiddwako byonna tebabimanyiiko era tebabitegeera. Era ne bagaa nti abantu bano wammanga tebabamanyiiko era tebannabasindikako okuli Sheikh Sulaiman Kasule Ndirangwa tebamumanyiiko si abakiikirira, okuli Sheikh Muhammad Sebugwawo tebamumanyiiko, okuli Sheikh Kibate tebamumanyiiko ne Abdul Obedi Kamulegea wepo ne Sheikh Muhammadu Katerega. Abo kye bakikoze ku lwabwe nga bba abantu so si ku lwa office enkulu esangibwa ekibuli nga bo tebakimanyiiko. Era akuweereza olupapula luno yakolagana ku by'empuliziganya mu naddala ku kitebe ekikulu eky'Obuyisiraamu ekibuli. Kati Museveni baakuteguludde baakubbye wano wennyenda okuli okukomba lessowaani. Tugenze mu maaso. Kale nga bwe mbagambye nti abasuubuzi bangi bali mu ddiini n'abasuubuzi abali mu Busiraamu si babbi balwadde.
wetwogerera abasajja bana abayisiraamu abagenza okufera Museveni nga mubajja abakulembedde akikola nnyo mu kisiibo waliwo gye buvudde katono wetwali mu kisiibo ekiwedde era omwami ono yemu mubajje yagenda n'atuukira Yose n'amugamba mukama wange nti abasiraamu gye tuli mu kisiibo tukusaba nti entende ze tuyita debts bazijjeko omusolo kuba mungi nnyo gulemesa abasiibi okusiba bulungi wepona okusibuluka nga bakozesa entende zino nga twakimanyi bulungi nnyo nti entende zino tuzikozesa mu kusibuluka mu kiseera ky'okusiba tukusaba entende zino bazijjeko omusolo awo n'abuukawo n'ebbaasa n'agenda n'olwaliro butyo bwe yazze n'afera Yoseti Bahuro tabasana mutano wa Kalekezi ensi yatamuzezze ensanga bisibe n'amufera obuwumbi 10 obw'ensimbi omwami Museveni tayagadde byononese asula mperere katale omwami ono alina ekigendererwa okuba nti nakwa programu ye eyali mujambiru mukulu gwe yayita okumusinkana ku ofisi ye enkulu gy'alogera eri ekisozi n'amusindika akole mission ey'okuwandiika n'okuketta abasiraamu bonna batamwagala neno mission bwetu bweri ebikusiga biri mu ndagaano eno gye baakoze n'okuwaayo obuwumbi bune 10 yabadde etya eri bwetu Yoseri akyagenda mu maaso kwagala okumanya basiraamu kyabatamwagala okuva ku nyumba era nga obuwumbi bune 10 bamufeze yabasuubiza obuwumbi 10 naye yawako obuwumbi 5 mu kashi bagenze nabo abampemba babadde babayo obuwumbi buno 5 bagenda bukozesa nga babanja ziri endala okutandika okukola kye tuyita okugabagaba ebintu ku mizikiti okwetola eggwanga yonna ebintu ebisoboka okugabakwako ate n'abagamba mulina okutandika okumpandikira buli musiraamu mu ggwanga lyonna okumanya ono yaani alowooza atya akola ki era lipooti agyetaaga okusinziira ku kinga bwe kigenze mu maaso kati tugenda mu maaso mukulu Kasule Ndirangwa mukulu njala kubuuza okuva Sheikh Nuhu Muzata Bategu watunda bwe yafa walioze y'ekibuli omaze ebbanga kinga toyogera ne jjajjaffe Kasimu na Kibingo obuyisiramu musajja gwe obunanfuusi n'obuyayo bukujjudde omusajja omukulu atakyaswala ne bakuwa mota 15 muzeegabana Museveni omaze ebbanga kinga toyogera na jjajjaffe na Kibingo obuyisiramu ekibiri kitegeeza musajja gwe obadde munanfuusi kikakundi kamwe akasaba siramu bala muno kali amwenkwe omusajja ali omuzinda gw'abasiramu n'omulyamu emmotoka mukyazivuga kale nno buuti mu muzenga labiza mwe muliko mutegere nti ensinkambwe nnyo olw'ensonga nti Ndirangwa oli musajja mukulu ate ng'ekyakugobyakwe kubanga alina engalo empanvu nga weetumiikirizanga anoba ekiro gyobera nti negyagenda baba bamugulidde mukulu ekyagobya bingi nnyo tetujja bigendamu naye njala kubuuza mukulu Kasule Ndirangwa ne banno buvunaanyizibwa ki bwe mwakozesezza okugenda okufera Museveni ku lw'abasiraamu kisiibo kino kubanga obusiraamu mu kisiibo ky'ekiseera ky'okwetowaza obutalimba okuddiza abo abali mu buzibu bw'eppo n'okwetonda n'okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti atuyisa mu kiseera kino twetukuze naye mmwe mwasazeewo kwambala magandula meeru eminagiro ne mugenda okufera omusajja nga n'embuto zibalinga ssekerenda w'ennyonyi nga n'amatu gabatwakadde mwagala okubba ensimbi z'omuwa omusolo kubanga Museveni ayagala bakozesa ate okwongera okujja obasiraamu bannammwe era nkubuuziza lunaku kiri wasembayo okugenda okulaba omukulu jjajjaffe Kasimu na Kibinge kubanga baakugobadda era tukyagendayo ebyafaayo biddiringana era njagala kutegeeza mukulu ebintu bino nga bitambula abantu bangi bafudde Sheikh Nuhu Muzata bwe yafa wabinyika mu nsuwa Haji Katongole owayitoda bwe yafa tewalabikako era ekibuli waddukayo tewajja abantu bonna bafudde ekibuli bangi nnyo tosobodde kudda era wasobodde kudda kulaba nti mugenda kubba munyagwa bwa 10 ne banno mugenda okubba ensimbi zino njala kubuuza ebyafa bisoma nti kitaawo bwe yali nga kukwasa omulangira jjajjaffe Kasimu na Kibinge yamukwasa era n'akulekawo ng'omwazinyi ku muzikiti gw'ekibuli obwazinyi buno obukoledde ebbanga ddene nnyo ng'okoola Allah asonyiwe ebitonde byonna ku nsi naye musajja mukulu jjajjaffe obuyisiraamu nga bw'ali nti musajja mukulu ayolekerwa era n'alaba yasalawo n'agamba nti omwana ono olw'okuba nti muganda we Ndirangwa yamukulekera kamujja mu bwazinyi buno mulinnyisa amadala musomese ntuuke n'omufula mufuti kyeyakolanga omusajja omukulu n'omulyamu olukwe so nga ate kitaawo yakuleka nga akusize ng'omwazinyi akoola Allah buli ssaawa zonna we zituukira okukoola Allah kumbe gwe enkweze ng'ezikujjudde wava ku ddaala omulangira lyakulekako jjajjaffe na Kibinge Kasimu okuba nti walivaako okutuuka ogenda otandika okuzannya games enfu ng'obikkirira Museveni n'ebikolwa bye okutuuka olwaleero Katonda bw'akwanudde n'obanga ogenda kukola ebintu bino wano ngenze ku Sheikh Kamoga Sheikh Kamoga oli musajja mukulu atuludde emyaka obunaddiini naddala eddiini y'abasajja abayisiraamu Nabbi Muhammad gye yateekawo ekitiibwa kibe gyali yonna ngera kubuuza ebibuuzo bino munnanga abasiraamu bangi battibwa era ne batwalibwa ku lulwo n'abantu abalala
nobeera mu kaguli nobeera mu kkomera okumala ebbanga ddene nyindagazo mwasaninga ne seri tuzimanyi okutuusa lwe yakutanno jjolo y'abalamu wandibadde weesamula ebikolwa bya sitaani n'ebikolwa bya ibirisi yoseti bakora tabasira mutano wa kale zinsi yete muzeyizedde byakukozesa mazambi ag'obudde bune saa zino zakwetowolokosa na kusabira ggwanga literere musajja mukulu osimbuse n'ogenda ne musinka ne mufere ensimbi z'eggwanga so nga ate abasiraamu bangi bali mu makomera abasiraamu bangi battibwa bino ebibuuzo gwe nga shekama lwaki tobibuuza Museveni nga temunakwata nsimbi zino mukulu byonna mwasayininga ne Museveni mukomera ng'ovaayo saabimanya biyinza okuba nga embi ku bino naye weewumuzeeko nga bwe njogera ennaku zino ngenze ku Sheikh Obedi Kamulegeya jjajjaffe kubanga oli myaka eginzukuza munnange jjajja Sheikh Obedi Kamulegeya nkulamusizza ku myaka gy'emikulu egituludde amulisizza olinga ng'ekikajjo ekyasango bbe oba ekikajjo ekyakasagazi munnange Allah akuwangazizza emyaka gino gyonna n'omulisa naye tomanyi lwaki omulisizza olw'ensonga ayagala kukulagako wenenye osobole nawe okulambula ebigere olambule abo abali mu ddiini y'Obuyisiraamu okubalambula obulungi basobole okugonda eddiini n'okusonyiwa abo ababasobya naye bw'obanga tukozesezza myaka gino nabudde Allah bw'akuwadde okubeera ku nsi kuno n'oba ng'okyenyigira mu bikolwa ebyokulya enguzi ng'ogirya ku basiraamu banno golozaaki banno bonna bengenda okusoma Allah akyakubeezezzaawo osobole okulaba enseno kwenenye na kutegeeza bantu ensobi ze twakola twazikola gw'omu ku bantu Museveni babadde ataddewo ng'omubeegera Obuyisiraamu n'okubanga banno bonna banno Museveni yabajjawo era n'osirika naye ekikuleese okukwandwa ku myaka gyo kiki kino njala kugamba abantu bano bonna baafa era nga Yoseri yabatta nga nawe oli obamanyi okimanyi kwaliko Sheikh Kinyiri Sheikh Kinyiri ono yafa nga Museveni amusse tewabuuza kibuuzo kuliko Sheikh Kakonge yafa Museveni yamusse tewali kiwanyega kuliko Sheikh Mulumba Museveni yamutta tewali kiwanyega kuliko Sheikh Luwemba Museveni yamutta tewali kiwanyega kuliko Sheikh Kiruuta Museveni yamutta naye era gw'omu ku group eyali erya mu lukwe abantu bano ku myaka gyo otuludde omulisizza Allah akwambazizza emyaka gino osobole okwenenya n'okulambulula abasiraamu basigaddewo nti amazambi ge tukoze tusana tweddeko era obuulira abayisiraamu batabaliwo kikulemye basajja bakulu mugaanye okuwummulako muswaza eddiini ya Allah mu kisibo mwandibadde nga mwenenya mutandise ate okulya nkuzibwa mulina njawulo ki ne Ibirisi Swaitwani mulina njawulo ki na Swaitwani gye bayita Ibirisi eyajja okusaanyawo ensi yose kibahabula otabasala obutano wakalejeza era mwenna abagenzeeyo Allah abakingirize asobole okubajjawo kubanga kibuli gye muliddemu olukwe kubanga oli sigenda mwogerako mu bw'ettaka n'ebizimbe yamanyikiddwa omusazi wa nsawo ensonga lwaki abantu abategeevu tebasobola kusinkana Museveni kubanga Museveni Ibirisi bw'omusinkana n'omukwata mu ngalo n'okkiriza ebigo bye nawe ofuuka Ibirisi plus nkiddamu Ibirisi Swaitan bw'ogisinkana n'okkiriza ekkwate mu ngalo n'eyogera ebigambo n'obiddamu bulungi nnyo kenyini bw'ofuuse Ibirisi plus kitegeeza abasajja bakulu mulidde mu Buyisiraamu olukwe n'essinze mbasalira Allah gyali Katonda gyali yamanyi kyekyo bakolera mu kisibo nga kino bwemandibadde mwenenyeza ne mutuulako ne mutuuzaako engalabi zammwe wansi mukyagenda okulya nkuzibwa obusente obutono mu ngeri eyo neesoboka so mwenna mu ekitiibwa kyammwe emyaka n'okuba nti muwe Busiraamu ekitiibwa kubanga ddiini ya kitiibwa Katonda gye yateekawo abantu bagigoberera abakyala n'abaami abagiwadde ekitiibwa mu kisibo kino okubanga basiiba si kyangu okwerekereza akatogo k'obadde olya ku makya mu ttuntu n'olweggulu n'osiiba essaawa 12 nga tolidde ate basajja bakulu embuto zibatumbidde zibalinganga entumu z'ebiswa ne mugenda okulya obusente olw'okuba mwagala okutunda eggwanga nkiddamu atabangula Obusiraamu mbu yabugattangani si ggwe Allah yagaba ate yagabulula oli kimuli ekimulisa essaawa yonna ekisobola okuba nga kizikira era nga kinaatera okuzikira ebikolobero by'okoze teri muntu agenda byejjusa okugyako bazzukulu bisikira nga bw'otabangudde eggwanga n'eddiini n'olyawulamu ng'abalokole n'obateekamu ebiwayi abakatoliki n'obateekamu ebiwayi abasiraamu n'obateekamu n'amadiini amalala gonna n'ogateekamu functions mukulu awo wakwata ku black wire ejjako ku bujja kutya naye nga bwe kiri nti Allah yasinga okutegera naye byenjogera kennyini mbijja okusinziirako byemmanyi Mukama agenda kukusasula ky'osinga okwagala kati naawo ngenze ku nsonga endala nga sinnava ku nsonga zandeese tugenze mu maaso omanyi tuzze ebbanga tubagamba ebintu bino nga mulowooza tusaaga njala bajjukizaamu katono
mujjukira nga tubagamba nti ensi yoseri alina wajagala agiteeke ne family nga muluza tusaaga nembagamba police egenda kujjulamu omunyarwanda amajiga agenda kujjulamu omunyarwanda buli office ejjulemu omunyarwanda basobole okubakwata obulungi obateeke babateeka nembagamba ne business ezisinga okuba obungi zigenda kuba nga zijjudde mbanyarwanda ng'ate state yezirinamu omukono nga muluza nsaaga kyasooka mpolampola ne batunda ebintu byonna byali byeggwanga ne babitwala kanjera bategeeza ennyonyi gye muyita Uganda Airlines zikambabikira olwaleero kitalo nnyo mabeere n'omugumba ayonsa bwe kiba kisaanidde naye ennyonyi gye muyita Uganda Airlines si yammwe yaani ennyonyi Uganda Airlines ge mwajulira munnange erinnya Sam Kuteesa yennyini lyo yalitwala n'ekisaawe almost nakyo kiringa ekikyengo ojje kukalika business kibawo mu China ennyonyi Uganda Airlines mwawulira buvuyo ngono musajja Matako Kashaja Matia Kashaja ne banne nga baga abalina emigabo 10 parliament ne gibasuuza kumbe bakaalika kodyo mukulu Matako Kashaja Matia Kashaja minister by'ensimbi si musajja mufere mulwadde kati omukulu oyo bamala musuuza ekintu ekyo bakiza mu State House si buli kibasudde tibaba bakisudde mu parliament akantu ako kebaga nti basuuze nedda wano mu kamera baga nti bakisudde nekiddayo ewa mu 7 ne bakikola mu butufu nga bwe kiri ennyonyi Uganda Airlines banyini be bano kuliko Muhoozi Kanyirupama mu Muhooziraga Janet Kembabazi Sam Kuteesa mu 7 kennyini ne omukulu abadde Prime Minister w'eggwanga erya Israeli Benjamin Netanyahu be bannannyini Uganda Airlines so simwe bakafenyere ebbuga lya Labisi nkiddamu ennyonyi Uganda Airlines si yammwe ennyonyi ya Muhoozi Kanyirugaba Janet Kembabazi Sam Kuteesa Diana Natasha Museveni ne Janet ne shareholder omunene nyinizo ye mukulu eyaliko Prime Minister wa Israeli Benjamin Netanyahu nyonyi siya mwe saagala mwe mamaze mwefuule ng'abatamanyi kafenyere bbuga lya Labisi okutuuka nga mutegedde naye ng'ebintu ebisinga obungi byako bakozesa erinnya lya Uganda n'ensimbi ezaawewa ezava mu kitavu ne bazissa mu nsawo ezaabwe kumbe ba shareholder balina ensimbi ezaabwe ndoza mukitegedde bulungi nnyo era ndowooza bwe munaazuuka ng'ensi bagitunze lwe munaategeera nze nganze sirumwa kubanga buli kimu nkibagamba ng'omusizi agula esiyaani naye munaagaana ensi yammwe bw'olaba banyigiriza ekituuliro munaamanya nze nkibagambye mwe muddaawo mwekubye yakanga emizimu gitaliyo mujja kutegeera kyekisibisa omulambo ebigere gyobeera kugenda kudduka mukitegedde bulungi kati ngenze ku nsonga endala saazo ziri mmeka kale ntandise bwe nti mubadde muli awo mujjukira ekibooziboozi kya Bidiko bagiwadde ettaka erimu ebinazi bagiwadde omusolo gwa myaka 10 nga tesasula ne kampuni ndala nyingi ezisasula musolo era ne mbagamba nti emisolo mu Uganda teri kampuni sasula misolo gwe agula sabbuuni agula butta akendo agula ekitole kya butto nasasula school fees million mu musasula omusolo bana basigaye tekuli asasula musolo yeso ngwashina bagati bana Uganda mulina okumanya obuvunaanyizibwa bwamwe Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaga nti article number on the constitution of the republic states that power belongs to people. That's why we say people power, our power. Until you wake up, if you don't wake up, the country is gone. So it's up to you whether to react or not. In simple terms, Uganda is about to be taken over by the Rwandese. Nabagamba wano mujjukira minister yaliko wa agriculture namala nafuuka minister wa security ono musajja we Masako Munyarwanda yaliko mpino omukuba nagamba sibera musosode Munyarwanda najja nagaba gena teka weteka nga bajja okulambu okumanya ebisolo byoyine ewaka babale embuzi ofunira license limwe mwanyi kino kyali kitandika butandisi nete muwulira tubagamba kati wetogera essaawa zino Yoseri ne babbi banne oba sinagenda yeeyo mujjukira nti twalina ekitongole kibayita Uganda Coffee Marketing Board. Uganda Coffee Marketing Board yalisibwanga ebitongole ebirala ebyali by'obannakyo eby'abantu omwali growers unions ezaali mu buli kitundu kyonna eky'eggwanga oba cooperative unions oba no growers unions ondaza kyekituufu mu ggwanga Uganda twalina growers unions
katinga mule Gishu Growers Union, Mengo Growers Union, Simanyi East Mengo wa Masaka Growers Union. Kati ebitongole ebyo byebyayambanga omuntu wa bulijjo ali wansi okutandika okusasula emmwanyi yenge ekyalina ku kimuli. Bani amanye ekimuli? Emmwanyi eteekako ekimuli ekyeru. Ennimiro n'efuka njeru. Kati bo abasuubuzi abaagulanga emmwanyi zino yagamba nti muzeeyi nti emmwanyi ezo nazo nanzikwatidde ku kimuli. That's why the Baganda people and other tribes who were growing coffee, they were so rich previously because they receive money in advance. Kubanga abajjanga ogula bagulanga kimuli kyokka nga tamanyi bazinavaako mmeka ninga yaguze kimuli akusasula cash. Kwata kati gwe nkuba netonya emmwanyi tezisula wosula zeerisa zokka bwe zitandika ng'ekimuli kigwa ng'emmwanyi ziva zitojjera nga zengera ng'ozinoga. In fact nolbi bazinogeranga nako. Kati abantu abo abajjanga ku byalo ogula emmwanyi bazitwalanga ku growers union ezo ne bazitundayo nabo hard cash. Kati growers union zino nazo nezikologana Uganda Coffee Marketing Board. Uganda Coffee Marketing Board netwala emmwanyi zino ku international market nezitundayo nga market were. In fact wali sivenga nga sente in advance nga n'emmwanyi tezinayengera. What went wrong? It's because your city babano tapsala zisana kukala zikinsia leta muzeyizedde kututeeka mbwavu na tabuli kimu. Kiki ekibaddewo? Bwe baamala nga basooka bajja ekyuma ky'emmwanyi Uganda Coffee Marketing Board nga bagijjawo. Nga katale bakaleka mu privatization buli mwayagala atunde. Tekyabamalira. Bwe kiba tekibamalidde ne bajjawo ekyuma kya Uganda Coffee Marketing Board bakitwale Rwanda ne bamala babitikka. Kati emmwanyi zonna ezibadde zitundibwa mu Uganda zibadde zitwalibwa Rwanda. Rwanda nezibrandinga nezifuula amannya amala nga Rwanda yezitunda. Ne basino ko market nga ziri mu linnya ddala nga ziva Uganda. Kati bano bagenza okulaba nga abana Uganda mba kyatunda tunde bumanyi ne baga no tulina okukola kye tuyita monopoly. Monopoly kigambo kya Luzungu nekitegeeza muntu kubanga yalina obuyinza ku kintu nga yakirinako obuyinza teri muntu mulala alina kitunda. Ekyo tuyita monopoly. So now as we speak right now, Yosef Tibahabulu and his family, more especially Salim Saleh, he's trying to monopolize each and every business in Uganda, mainly if it comes to agriculture. Nti first family, Museveni family kusinira da Salim Saleh, agezezaako nnyo okweddiza buli kintu okifuula kikye nga akifuula kintu yakinako obuyinza okitunda katalekera bintu teri muntu omulala kati kyebakola. Uganda ng'eggwanga libadde lirina eddagaano katale k'ensi yonna nga lirinayo kye tuyita ekibanja. Kangebe nti ekibanja nga twakola endagaano nti emmwanyi zaffe ku katale k'ensi yonna zimanyikiddwa era zitundibwayo nga n'omuwendo gw'ensimbi oguli katale k'ensi yonna gumanyikibwa mu mabaluwa masindike gumanyikibwa ne ku stock markets nti emmwanyi egula kilo egula siringi 10,000 oba emmwanyi kilo egula siringi 3,000 ey'emmwanyi. Kati lw'okuba Museveni yagala okuteeka mu mbeera nti tayagala okuvuga bagagga. My Museveni hates rich people. He knows that anytime they can change their minds and they fund other functions to top up his government. That's why he makes sure that you become poor, more poor and poor. You start begging him. That's the system. Jiyasoma. Tayagala mugagga. Kuba manyi mugagga tafugika. Omugagga asobola okukwata sente n'aziteeka mu government mu bantu abadde basobola okujja mu government kati kabasitire abanyole abavuwaze. Kati kiyakoze nga bakwatagana ne Salim Saleh ne banne nga bagenda mu katale k'ensula gye tulina ekibanja n'endagaano z'emmwanyi nga bagamba nti ffe tuli wano ng'eggwanga Uganda nti endagaano y'okutunda emmwanyi katale k'ensi yonna tugivuddemu tetukyajagala. We are not interested anymore. Wulira nabagamba bano Salim Saleh basindika abayayi baga for us as Ugandans we are no longer interested in World Coffee Market. So we are terminating the agreement between the World Coffee Marketing companies. So tetukyagala tubivuddemu. The reason being obesongeri bweti bano bagenza okuterminating ekibanja ekyo ba endagaano eyo ng'already omusajja ono Salim Saleh ne mukwano gwe oba ne Rwanda be baadde batwala emmwanyi zaffe nga bazikukusa. Kati Salim Saleh batandikire nga bagamba omusajja ono Minisita Sempijja batandika okumanya abantu abalima emmwanyi bali bungi ki era balina okufuna license okuzirima. Bamala okufuna license okuzirima balina okufuna omuntu omugo baziguza si wali muntu mulala okuguza. Kati kyebakoze nga bamala okujjayo eri ekibanja kyaffe nga bakijjayo endagala bagijjayo eno nga bayita wansi bakola kampuni eyaabwe. Kampuni eno eyaabwe
yegenda okubanga yetunde mwanyi zino katale kensi yonna yonga company so singa eggwanga do you copy nkiddamu luli enyuma ntuba tuzitunda ng'eggwanga Uganda kati bano bagenze ne basangulayo endagaano ne bajjayo ekibanja kyaffe endagaano zetwateekayo okutunda emmwanyi bakijja ne bagamba tukyalina interest kati bo Salimu Sane babbi banne bwe bamaze okukola okujja ekiwandiiko kiri endagaano ekyapa kyaffe ne bajjayo ekibanja kyaffe mu katale kensi yonna katunda emmwanyi Salimu Sane ne babbi banne ne baddamu ne bateekawo company eyo gye muwulidde nga yo yeyina obuyinza obugula n'obutunda emmwanyi n'obugisuubuza teri muntu mulala mu Uganda bw'oyina emmwanyi zo oyina zitwala bakulagidde zitwalawo tolina muntu mulala oyina ziguza okujjako bo bamala zikwata nozikola mu kibaagala nga bo bazitwala bazitunda ku mutinde gw'ensi yonna gye baagala ku bbeeyi yabwe nga temulingiriza nti emmwanyi ziguze ssente mmeka owulidde mukulu kati kansooke mbanyogere bulungi nnyo katale kensi yonna emmwanyi tegwangako bbeeyi katale kensi yonna vanilla tagwangako bbeeyi naye olwokuba nti yagala baavuwaza bajja ne bagamba nti vanilla nti abadde agula emitwalo 6 cold market ne kati yagudde agula nusu 8 but eri agula mitwalo 8 kilo walabaga nti vanilla agula nusu 8 bakutemye emitwalo 712 bagisigazisa wano emmwanyi ne vanilla tebigwangako bbeeyi katale kensi yonna olwokuba nti bano babbi be balina control balina se balina media bakigamba you deal with ogenda bitunda kubanga togenda kuita ku kisale kyenyimbo otika emmwanyi ogenda zitwalawo ogenda kuita ku boda jingo otwala emmwanyi tiri no one is going to allow you because they are the one in the office you can't kati munnange bwe bamaze okujja ekibanja kyaffe kiri nga Salimu Sale bakola company ene ekyensonyi oba n'abasajja basoma batya nabagamba n'abasajja batuvugidde ku mundu n'ebintu by'ekiyaayi nga tetumanye ebbanga lyonna olwokuba balina abasajja abasobola okuleekaana ekituufu kiri nti bana abasajja tebasoma brain is a monkey n'okola ekintu nga tomanyi public nakitegeera nga naffe abaleekanyi bakuno tulina obwongo busobola okujja ekintu nekivula kati amazima gali nti gali bwe gati munnange ekituufu kiri nti bataddewo company nga yakinoomu ya Salimu Sale ne banne naye nga Rwanda ekinamu omukono nga yegenda okuba yetunda n'okugula emmwanyi mu Uganda teri muntu mulala yinna kati kitegeeza gwe abadde asobola nti emmwanyi egula meka nti kilo egula 3,000 gwana mu Uganda bajja kugamba kilo y'emmwanyi tugigula nusu 5 oba ogitunda batogitunda gikule ki gireke bajja kuga kilo y'emmwanyi egula nusu 8 oba otunda batotunda kireke kuba tolagenda zeyalira kati ekisinza okusesa kampuni eno bagikoze nga bakola bidiko bagiregisterinze weri ne bagigamba teyina kuwa musolo for 10 years tewa musolo for 10 years teyina kuwa musolo wadde gwonna okusasula nejjukira kampuni yo nayo bamala giregisteringa eraga obusobozi bwayo ekisooka era okubanga erina erinnya mpandiike erina address erina sente erina abakozi erina capital era ngeri ready okuba nti egenda kusasula omusolo kubanga ekintu kyegenda okukola si kya future income kitandikira with immediate effect wamu kitegedde buli mwajja nabbanyumira nti kampuni eno etandikirawo si yagamba nti ategera kufuna mabwa mu myaka 3 bagenda kulima emmwanyi no emmwanyi rode weziri nga nabazine waka weziri balino zitunda kati bagigambye tenda kusasula mu nsolo myaka 10 kitegeeza ki the same applies to bidiko ngeri bagikola mu bidiko yayino olenge esubula binazi ne bagisonga omusolo gwa myaka 10 tesasula nga nabakozi tebasasula nile batu company bagikoze tenda sasula omusolo gwa myaka 10 eno kubanga operatinga nenga ate simene emisolo batera gisasula nenga ate emmwanyi gina kuba zifulumye myaka 10 mugimanyi mwe myaka 10 mugimanyi so munnange yeyo company naye wetwogerera babage mu parliament bagirwanyiza bagisudde no it is not where babalimbye company egenda kukola nga bidiko bwe yali era we kigenda okubeera kati njala mutegeere nti Uganda mutagirwanirire namwe bali emmwanyi musime mulimu emmwanyi sime emmwanyi terimbani abagambi okujonga musitu ne muzza buli kintu bwe kyali teri munyarwanda ku nsi agenda kwagala mu Uganda gaggawala ayima tekisoboka teri munyarwanda agenda kukiza mu Uganda gaggawala abasoga babaga mulimu ebikajjo nabo bagamba nti tani bagigula emitwalo 8 nenga tani y'ebikajjo eva milioni 6
Jibaguziza emitwalo 8. Jobatunziza emitwalo 8 eva milioni 6. Abantu bonna bali batunda kasooli n'ebijanjalo ku neighboring countries bonna Salimu Sale company yaje monopolizing era yatunde ebijanjalo ne kasooli ne banne ne business bajjamu transport ne bagenda mu bajjamu baji monopolizing ne bakiteekemu abantu baabwe egwe omugenda kola kimaba bagin mugenda kola ki Chatandika mpula buli kimu kigenda kikati njagala batu kambaze fe twasomera nga masomero nga tumala busa nembo nga tuziteekako twazisigangako batumanga amalagala n'ebisiriza by'amanda kirasi nga tuzimala na busa nga tusomera emitwalo 3 isomero ly'ebbeerera nga emitwalo 10 gana manene ne tusoma ne tubeerawo. What went wrong okutuusa kati ng'omwana nasala sasula million mu ekitundu? How much do you earn per month? That is their system. I'm asking, how much do you earn per month to sponsor a kid who pays 1.5 per term? How much do you earn per month? Fetosomera emitwalo 3 ne tusoma. Nga amasomero ag'ebbeeyi mu Uganda bagayita nabbingo ga mitwalo 2 mitwalo 10 ngero lya bbeeyi nnyo. Ga nabbingo ga 2 ga mitwalo 10 tusomera ga mitwalo 3. Gabaga 8. Emyaka si mingi tujinaweza na myaka 3 tujinaweza na myaka 2 tujinawera. What went wrong? How much do you earn okusasula omwana ndase 1.5? Makerera abana basomera emitwalo 5 nga very expensive course mitwalo 5. 20 years back, 15 years back, what went wrong? Because they are preparing their twist dynasty whereby they need their kids and their grandkids to get quality educations whereby the indigenous Ugandans, you can't manage to pay school fees for your kids. That's why they hike the price for you to get out of the system. If you can't educate your kid, that means your kid is not going to get any office job or to be on any international school. It is impossible. Muliao muleganga na bisi mbabulira mutavaayo kwerwana kensi bagitwala nkubuuziza simple mathematics. Mwana muwala mu kiyumba okolera kakadde. Wasoma ina diploma ina degree. Wasoma kusukoza maswani bakufumba bakogola. Alimo wina atunde bijanja wasoma kutunda bijanjalo. Wasomera settlement kabano basomera settlement. Kye kyacho mu Uganda. Kati to prove you this mutegere nti bana basajja babite bale kibatwagaza. Kati kamba twale ku kituyita Mulago Hospital ku faculty emu bano bonna basingo mu basomesa gye basomera mujja kutya. Kanso kenji basomere faculty eno bagiyita wani. So kenji basomero no there's a video. Kanso kenji basomero wano. Yino wano mugenda kukaaba sagala mukabe kubanja ala mutegere bulungi. Faculty zino wano 2. Kamalozi zominga muzire bulungi kanso kenji jiko ne tara wano. Zezo faculty. Ngenda balaga ifana ibiri mu faculty mugenda kutya. Zizo faculty. Ezili rudawa zili Mulago oba departments zili Mulago muzisoma bulungi muzira bulungi kati kambalage ekiriyo oba kanso kenzi basomere gasina kola ki gasina gina maso eno eriko Uganda Institute of Allied Health and Management Science Mulago Hospital. For health we serve Minister of Education and Sport, School of Occupation Therapy. A department yesoka department yokulanga Uganda Institute of Allied Health and Management Science Mulago Hospital. For health we serve Minister of Education and Sport, School of Orthopedic Technology ze wings bili kati mugenda kaba Amaziga mutunule bulungi nnyo kansoke kirinki balaze bulungi nnyo kati njagala mbatwale nga bwefande sawa zino mulioke mutegeere nti Uganda siya mumujja tegeera bweto bwetunula byemu ku bizimbe bitu bitunula kasoke njikitala wa ebizimbe bitu bitunula bitu bitunula ekyo kimu bweto bwetunula yeyo ziri Mulago tebiri wala nnyo biri Mulago mubitegedde eyo Mulago tebiri Japan tebiri ruddawa tebiri kamo tebiri rudda bibyo byebyo nno eriweto betunula
ezo section ziri mulago kyokka nga basinga obungi basomera ne bavaayo zizo nabagamba omunyarwanda yajja kuzikiriza Uganda talina kye yajja gikolera bibyo wow bibyo mubiraba eyo laboratory bwete bwefaanana yiyo netusembyayo wennyini kufa karata kiki kye bagenda bakolera yiyo nenga Museveni si yabizimba abisangawo bina ne bifa abaana balina okusomera bibyo n'amasomero abaana ge balina okusomera emagula gonna gaafa dda gaago Omunyarwanda yajja kuzikiriza na kusaanyaawo bulungi nnyo kati bannange atali okutambulira kusibira ayamenvu mukkiriza okugenda kwange kuno enswaso etayanula yerege engalabi tusinkane ku Lwokutaano banjulire program gye mugenda okutya egenda kubeera breaking news naye nga bumwebereramu nabagamba nti mudde musome history wa Kaddugala kubikwatagana n'ebintu bigenda mu maaso mu nsi waliwo omukono omupya ogufuga ensigo mutamanyi mwegendereze nnyo naddala ebintu bye bagamba okugendamu ebiyingizibwa mubiri gwammwe so mwegendereze nnyo bambi mbagayirire temugenda mu kintu ekyo mubeere begendereza nnyo so ku Lwokutaano saa 2 zennyini ez'akawungeezi tujja kusinkana ngenda baleetera muhoozi project ani agirimu baani abagiteekateeka kiki bateekateeka okukola ku lunaku Lwakutaano mugenda kutya ensi nzija ne muhoozi project on Friday baani abagirimu bagiteekateeka batya kyekigenda okubeerawo kubanga waliwo possibility mu mangu awo waliwo ekintu kyebagenda ne bagamuga mukaaga naye mulindeeko so may God bless Ugandans. Stay safe, take care of yourself. But you say stop killing Ugandans and free all political prisoners. I can't conclude this video without thanking the new Archbishop of the Catholic Church of Uganda. Thank you very much for the message you delivered when you told the government and your city of the son of Kareches to release all political prisoners because politics is just a game like any other games. But arresting, torturing Ugandans because of the political matters, it is unacceptable. Everyone as a Ugandan citizen is concerned about political activities. So stop arresting people, stop killing people. Thank you, the new Archbishop of Kampala, Dr. Paulo Semogere. Thank you very much. And I call upon all religious leaders, please raise your voice. Tell dictator Yoseti Bahabaro the son of Kareches to stop kidnapping and killing Ugandans because of political matters. All political matters are resolved on table, but not by arresting, assassinating, and killing. May God bless Ugandans and stay safe. Mbagala nnyo. Musibe bulungi mweraba.